9th December. It's going to be at Serena. So again, I apologize sincerely from the bottom of my heart. It was a little late and it being late. You are going to Kaunga. Thank you so much for being patient, everyone out today, and Linda. Thank you so much. I won't take that for granted ever. Thank you. To all my sponsors waiting for me, all my fans around, Shibaholics, my friends that came around to support me from the music industry, from the art industry. Thank you so much. I really appreciate you. My management, I know we work tirelessly day in and day night. I love you guys. Thank you so much. I know I work you so hard because if I would let you, you would sleep a bit. But I appreciate you so much, wherever you are, you know that. Mr. Ketty, I'm more than honored to work with you again. Another person you didn't know that I'm going to work with is going to be Steve G, Phenom Records, on the stage and lights and everything. I appreciate everyone around. So I wanted to take that minute to appreciate you all. Thank you. To all my Lugambo people, abaze n'abatali ba Lugambo, abagozipazi, abamawulire, tetuyinza mbeera nga temuliwo. Namwe nga mutayinza mbeera nga tetuliwo. So we appreciate you, but yeah, we here. Shoot your shot, keep in mind, let's keep it very professional. Thank you. Okay. I think we need to start the Q&A. If you have a question, put up your hand. I give the mic. You ask. She's going to reply you. Security nemugikendeeza omuntu ng'asobola okutuuka ku shiba ateri. You get? And we don't know people baba banwenti bawatamiki. So saagala ate nze ayagala shiba naye shiba ng'omuntu amumisbehavingirako asanyuse nnyo ate asanyuse bitalimu magezi. So badde nsaba security tegeeza kukkiriza bino bitukubaawo oba byonoona amawulire obyasiba bebaagala abamu. Esaga yabadde Dubai. I'm confused. Wabaddewo saga. Bakudize microphone ng'oba nnyonnyola. Nakoze ki? I have a feeling some of you mulize nnyo ebikyamu ebirina okuntuukako, but God forbid. They're not going to happen. That was security, that was CID at Dubai. I'm safe so that I'm safe. Maybe because the chili familiar, but they protected me from the word go till I left the airport. It was protection. It was all misinterpreted. Thank you. About the tickets? About the tickets, 3 million a table. Tebo yegina kujjako n'ekyokunywa, tebo y'omwami w'omukyalo abantu bonna abaguze tebo ejjako n'ekyokunywa, ejjako ne latte ekyokulya. So ordinary tickets genda kuweza $15,000 naye early birds abanguwa okugula bagenda gigula ku 10. So oba oyagala kugula ku 10 gulirawo tiketi yo katikati. So those are the tickets, 150 for ordinary and 3 million isatu table. Ne 12 ordinary, then kumi or young, ticket you right away. Thank you. Okay, so guys, so that to ask me that. Serena, yes, of course. The first thing everyone was worried about when I take Serena was H4H2. We're gonna take our fans. I've done Africana twice, and I sold out. We also this time, this show. Ebishoya kuno mwaka I start with Mr. Ketty kwanga zirela shows again because ne musa abantu kulo tulembe kukola kisaawa zikemye ekirungi mwami Ketty nampuliriza because nategeera vision gyenjagala eno show sinya numbers zokka eno show inakitegeeza nnyo njendi ntandika jani empya ng'obuyimbi so nina show gyenjagala okukolanga nange sigikolangako ate gisobola kufuna mu kisaawa olw'ebintu bingi technical issues oluusi bigaana ebisaawa oluusi kigaana okukuwa exactly kyoyagala. So njagala close doors so that I can do exactly what I've always dreamt of. Eno show gyo ngiroota gye ngenda okukola ku 9th. Ngirootedde emyaka gyonna okuva nga ndi mwana muto.
ebirowoozo byange byonna for the first time ngenda bikozesa ebirooto byange byonna with good people. I'm working with a lot of people abanyambako Aziza Zion abeerawo mu band rehearsals zange, you know, a lot of people that I'll be telling you about. So in the show egenda kuba different ate waliwo twist etujja obagambaawo mu maaso. So trust me, abantu bange bonna bonna abanayagala okundaba bagenda kundaba ku Serena. Thank you. Okay, thank you. Sebo bakutani ani Martin Sebo badde nsaba ojje for the first time. Kimanya bamawulire tetusasula tickets naye for the first time yagala ogula tiketi yo ojje otuule mu maaso olana tebo olageko otuule mu maaso gogenda okugenda onyumiza abantu oba nsobola okuyimba live oba yabadde live oba tebadde live. Let's turn around. Excuse me. Tetaliyo Serena, because bafanzi bange bandaba bamanyi what I am worth. Bafani bange basasula oba basabye etwale na bagenda gisasula. Ate ne kuno bamanyi bati tusabye 15 tuli ku Serena. Ekintu kiri different, kiri corporate mu katono. Olowooza fani mwamisha negandi badde asatu badde bajja basasula banjagala bashibawolix omate mujje. Thank you. I can't wait to see you, my fans. Show bagiyita Shiba Live. Omuntu agenda okujjako olwo olunaku agenda kujja kulaba Shiba. But of course, nkola n'abantu. Nkoze ne Chosen. Nkoze Wide World Benda. Almost nkoze ne Crystal Panda. Nkoze n'abantu bangi nnyo. So siyinza kukola concert. Nkoze ne Saha. Nesiteeka mu bantu bange. Of course bajja kunterekerako. N'emikono gyange emirala mu industry gijja okujja obugi. Just to support. So trust me. Si esho njagala obagamba nti ono agenda kukola, njagala omuntu ajje nazikulaba Shiba naye ate oluwombo lwabasangayo akyakabinyo. Just turn up, man, turn up. Okay, any other question? Well, let's keep it to the show, eh? Any other question? Nali nyambadde empale mpanvu ku mulimu wanje. A white long big baggy. Nga ne stiff titi na bukwewuli. Alright. Anyway, thing is about my dress code. Nabagambye ekintu kimwe eno show egenda bashookinga nnyo. Just jangu ku show. Of course, I'm a beautiful, sexy woman. Sinza gana kwambaza mubiri ogwo kye gulina kugendako okitegeera. So njateekako ebintu ogendako. Naye ate ne bamaama nja bajjukira nga leero temundaba half hajat, half sexy. Now trust me, just come around. I'm going to give you me. Ngenda kuwa in a show, I'm going to turn 33 next month, 11th November. And I was in the so in a show, your show is so sad. Let me just say that. Mind yange wajeke emyaka ekuze nnyo. Ebintu byenjagala kati mbulamu birala. Ngabo kyoko mukulu ebintu byagala bikyuka. Kyobulaba kati nange mu kwe-challenginga. Nagamba kangende mu Serena. Nkolishe ndisikolangako. Gye ndoose emyaka gyange gyonna. Lwaki ngiroota muloosa kangikola. So awendi kati sagala kufana dreams zange. Njagala buli kimu kye nnina mu mutwe. Mukama kyampadde chance n'obulamu n'opportunity. Njagala kikola. So kati ndi mu position osobola okukola buli kimu kye ndoota. That's why this show is different. So come and see what I'm about to be. It's a new Shiba. It's a grown-up Shiba. It's still sassy, still confident, but very different in the mind. So come around. I think doing rehearsals with you so that they got to make you look bad and make themselves look bad. That is the first one. The other one is so many of us here are from online. So content-wise, to some people that on press conference and all this pushing the show, we are here with you guys, walk the journey with you. But after, first of all, access is denied. Second, content-wise, we are striked. So we need to know, is this show copyrighted or not? And the third one is when you artists come out, like big artists come out. Anything. Clarify. I come from a very humble background. It's so love, passion. Now it became a job.
I respect my job. I work day in and day night because mpa omulimu gwange ekitiibwa. Omulimu gwange gwe gukyusiza obulamu bwange n'abantu bange gyenva ne family yange. So one, sikola guno omulimu kubeera number one oba kusinga muntu yenna. Kubanga nkimanyi ekintu kimu, abawagizi tuyinza bamalawo bangi. Buli omu asobola okufuna ababe ate era buli omu n'abeerawo. So tetulina kusikagana muguwa ku bawagizi. Omuwagizi waba asazeewo okuwagira Shiba asobola okumpagira ate n'awagira n'omukyala omulala oba n'awagira n'omwami omulala. So tetulina kulwanira bawagizi. Eri confident position yange si yakulwanira. I'm very confident because abawagizi bange nabakolerera ne banjagala nga nze. So ekya number 1, 2, 3 kyo sikirimu. Sikola mulimu guno kulabako. Ngwagala nnyo naye ate kati gwafuuka omulimu. So nguwa ekitiibwa ate nga ngwagala nnyo. Siriwo. So sakoze Serena to prove a point to anybody. Like I said, I want to prove a point to myself. Growth gyendi mu kwenoonya. Level gye njagala okulaba oba nsobola ogituukako. Njagala girwanirira. Ate kitandika na kukola bintu by'otakolangako. Oba oyagala ky'otafunangako, okola ky'otakolangako. So that's what I'm doing, Serena, to better myself, not to compete. Thank you. Ekyokubiri, ombuuziza copyright. Yes, this show is going to be copyrighted. Era kankunyonyola lwaki. Content, lwaki olowooza lwaki nabufa content? Or just said. Kati naffe ate abayimbi twategeera twalwawo nnyo. Mubadde mutwala content wabwerere emyaka gyonna. So this time, abantu abagenda okukkirizibwa okukwata ebintu ebimu tugenda kwogera nabo, tutuule nabo, tukkiriziganye nabo. Naye nga copyrighted because waliwo abagenda okukisasula ate bo bagigule. So tetuyinza ate kubaguza kyetuwadde buli omu. So business wise tekimaking sense. So oluusi tetubagaana kukwata content kubanga tetubaagaliza. There is a business line yawo wakati nti waliwo amuguze content tuyinza kukwata omuwe buli omu. So wabeerawo contract y'obusayinizi. So nga nze already ngenda gitunda show. So nja kulonda mu ki ekyokubawa biki ekyobutakuwa. Ekirala kyewambuuziza access to the media companies, online medias and everybody for the concert. Lwaki oluusi temufuna access. This is the thing. Shares zimu tezibeera organized. Si zonna naye ezimu. But unorganized show ng'eyo gye twagala okukola. Era nange sigikolangako eno. Egenda kuba too organized. Nti tusazeewo ab'amawulire bajje bameka. Twayogedde nabo twabagambye nti ani ayimirira wa kubanga nammwe mufuuka ekizibu mu shows. Ne mudda mu maaso nga n'abawagizi tebakyakola ki? Tebakyalaba ate abasasudde obulamu. So tugenda kutuula nammwe banange abantu b'emabega mutuyambeko please. Let's keep the voices down. Thank you so much. So nammwe oluusi mukyankalanya shows. So tugenda kuba organized tumanye nti press tuleeta abantu bameka nti bwe bati ababadde naffe nga batambula naffe nti kale ono okay. Tetugenda gamba nti ku TV tujjeko abantu bataano. Tujjagenda ku TV tujjeyo, tugende Bukedde tujjeyo, tugende ku NBS tujjeyo, NBS oyo gwe tujjeyo awe abantu be. Naffe kyetugezaako okukola tulina okujuza media buli wamu. So that's organization. So oba oyagala okukola eno show jangu abantu bange webali dirisa wali, you know someone, anyone you know from my management, tula nayo omugambi tukola olunaku njagala kukola. Then twogeremu tumanye twogera kukola oberere pass yo. Wejjira okuyingira mulina pass. Yeah, thank you. So that's why this time we're working with you. I'm very careful with who I'm working with. Of course, I'm working with the best so that I get the best. So everyone is doing rehearsals with you? Everyone who's going to perform on the show is going to do rehearsals with me. Yes. Okay. Okay, guys, thank you so much for coming through. And we're going to have a group photo. So Queen Shiba with the sponsors. I don't know if we're going to stand. But then we have something for you guys to eat. So who is there? Don't just run, okay? Just move around, talk to a friend as you get something to eat.
And then let's have a group photo. But before we wrap it up, one more time, I want to thank the sponsors. MK Uganda, Factory